Abawagizi babaka Allan Ssewanyana wa Makindye West ne Mohammed SEGIRINYA wa Kawempe North okubadde ne babaka bannaabwe enkoko bagikutemwa ne beeyiwa ku Kooti masaka okulaba nga bapulida baabwe basaayo okusaba okwekweyimirirwa. Wabula bano bakanze kulinda mulamuzi atuule musango gwabwe nga buteerere n'ekidiridde bapulida n'omuwabi wa gavumenti okwesogga akafubo n'omulamuzi wa Kooti enkulu e Masaka Lawrence tweyanze akano kakulungudde ebbanga eriwerako. Oluvannyuma pulida w'abawaabirwa Ssaalongo Lukwago annyodde nga Kooti bwetabadde neetefutefu kuwuliriza kusaba kw'okweyimirirwa ng'ebadde erina kusomera busomezi bawaabirwa emisango egibavunaanibwanga bulijjo. Ayongeddeko nti oluvannyuma lw'okunnyonnyolegana omulamuzi abawadde olwanga 13 ne 14 ne 15 Februari nga lwagenda okuwulira okusaba kw'abantu bano okw'okweyimirirwa. Naga kati katuwa olunaku ti olunaku lwatuwadde lwa 13 14 ne 15. Lukwago era agambye nti bategeezezza omulamuzi ku mbeera y'omubaka Allan Ssewanyana etali nnungi n'akamu. Omu ku bawaabirwa nga ye Allan Ssewanyana ali mu mbeera mbi ddala. Kakati ebyo byonna omulamuzi tubimunnyonnyodde tumugamba nti tetunnamanya oba Allan azze naye bw'aba wakujja wakuleetera ku stretcher mu ambulance. Alagidde ab'ekitongole ky'amakomera okukkiriza Ssewanyana atwalibwe afuna obujjanjabi bw'ekikugu. Omulamuzi bw'abiwulidde ebyo n'agamba nti kale ndagidde Allan Ssewanyana Alozias afune gye bayita specialized treatment okujjanjaba okwenjawulo. Embeera eno eresema omubaka SEGIRINYA Justin Nakajumbi okwegayirira omukulembeze w'eggwanga akozese obuyinza bwe asonyiwe abaana baabwe. Badde nsaba pulezidenti oli muzadde otuyambe osumulula abaana baffe bave mu kkomera. Babaka bannaabwe nabo boogedde ku mbeera ne bategeeza nga bagenda nabo okukola ekisoboka okulaba ng'abantu baabwe bayimbulwa. Emisango gy'Abaganda baffe bano gye baba gyetekako kyeraze lwatu nti obujulizi bubuze. Era ffe tulowooza nti nno ddembe lyabwe ababaka ba paalamenti okweyimirirwa era ffe tuzze okubeeyimirira nga babaka bannaabwe. Bwe kubanga ebigere bwe kubeera ng'engatto kugwa lubege bwe kubeera nti enviiri kutuggwa ku mutwe tugenda kutambula tugenda kukomawo. Okulaba nti Mohammed SEGIRINYA ne Allan Ssewanyana bafuna obwenkanya tujja kubeera nga tubeerawo nga tujja. Ababaka Ssewanyana ne SEGIRINYA bakwatibwa nga bavunaanibwa ogw'okukakkana ku bantu abawerako mu bitundu by'e Masaka ne babatemaatema ebijambi era ne babamiza omusu bwe batyo ne baggulwako ogw'obutujju n'okuvujjirira obutujju. Ebyo nga biri bityo omulamuzi Alex Agigi owa Kooti enkulu empigi akunyizza abajulizi abaleeteddwa Betty Centamu eyawaabira omubaka wa Gomba Stephen Nayebale ng'amulumiriza okwenyigira mu buvuyo bw'okulonda mu kalulu ka 2021. Kyokka omu ku bajulizi Joseph Sempiira asangiddwa n'endagamuntu nga ya mukazi nga yawagikako akafaananyi ke n'amannya ekiwuniikiriza abantu. So you report your photograph. Bapulida bannayebala bakulembeddwa mu Geoffrey Kandeeba Ntambireka ne Ronald Tusingwire bongedde okunafuya obujulizi obuleeteddwa. Kooti ebalabudde ku bulimba bakira bapulida ba Sentamu abakulembeddwa mu Kristo mu Katumba bagezaako okulambika abajulizi. Amu ku bawagizi bannayebale babaddewo ku Kooti ne basiima okubalwanirira okuwulira obujulizi mu musango kukyagenda mu maaso. Jacinta Bwanika ne Joseph Kinawe bakusakidde Grey no ku Lwabukedde TV.